Bwetogera kati omukulu Honalebo Muwanga Kivumbi ebigambo byayogedde n'ategeeza bano abanyampi abalowooza nti emyaka 5 mingi nnyo ne batasuubira nti nagyo gijja kuggwako ne basattira kakati omukulu Honalebo Muwanga Kivumbi avuddeyo n'obubaka obw'enjawulo ng'abusindikira abakulu bano abalowooza nti eggwanga lyabwe. Tongera bajjukiza n'obategeeza nti Honalebo Muwanga Kivumbi ebigambo byayogera byalese bangi nga batudde obufoofofo ngera nabo tebabitegeera. Baganda bange mikwano gyange twongera okubategeeza nti Honalebo Muwanga Kivumbi ebigambo bye byategeezezza abakulu bano nagye buli kati bikyabatuuza obufoofo. Baali balowooza nti emyaka tegiriggwako, baali bamanyi batuuka, baali bamanyi buli kimu ekyabwe kitambula ddala nga bwe bakibala. Ne muganda wange twongera okubategeeza n'okubajjukiza nti ensonga ate zikyuseemu. Bino bye bigambo bya Honalebo Muwanga Kivumbi ebireetedde akabinja ka Mpuuga okusattira era okusajjuka anti baali bamanyi nti maama baatereera naye abasomesezza Muwanga Kivumbi. Tuyenza nnyo Honalebo Muwanga Kivumbi webale kuyimirirawo kuba mazima. Ni musajja mugezi nnyo. Kyonna bekutuuka okwesimbawo ebifo byonna mu ggwanga bwe kiba kirina obusobozi kibisimbako abantu. Bekiba kino obusobozi ng'oli kibiina ky'ebyobufuzi ekyetongodde ebifo byonna ebivuganyizibwako mu ggwanga osaanidde weekakabe obisimbeko abantu. Kati abasinga abatunudde sipiiki yange bagitunuulidde ku muteeko ogwokubiri. Omuteeko ogwesooka mu Buganda yabadde challenge kusomozebwa nga tulaga nti wadde National Platform yawangula mu Buganda ne waliwo ebifo 50 ebyobubaka bwa Parliament bye balondebwamu National Unity Platform byetawangula. Yawangula ebifo 5 mu bitano ku bifo 10 mu bitano. Nolwekyo omuteeko ogusooka nga waliwo ebifo 50 ng'ebyo birimu bammemba ba National Unity Platform. Ate nga mubyagala. Ate ng'ekibiina eky'amaanyi kyandibadde kibyetaaga. Kakati ku byo ebyo abasinga bitwogerako sina ba opposition ku 5 37 ku byo ba NRM. Kati tolako 5 37 tegeeza abasigadde aba opposition balinako 10 bimeka 14 so balinako 13. So ebifo biri 37 birimu BNRM. Ekyo gye twayise Blue Ocean Strategy. Instead okulwanira bino betwali medda lwaki tetugenda eri ewali NRM ne tusooka tuteekayo amaanyi tukwate ebifo ebyo 37. Nze Moses Kasibantone yansooka e Butambala n'ateekayo okuvuganya okw'omugundu si bwe gwali era babba mubbi yali awanguddeyo. Mu kalulu akaddako ne tukkaanya tumanyi tuteekwedde okuwangulayo yadde Rubaga ewaali Oliver Betkamya Namisango nze nenzira e Butambala era nembeera nga mu kiseera ekyo nze mukulembeze wekka mu Greater Mpigi yekka eyaliyo omulonde nga opposition ku level ya Parliament. Ekyaddirira nga tukoze kaweefube eyo yonna mu Greater Mpigi mwasigalamu abantu 2 bokka ku level ya Parliament abatali ba opposition. Lwakojo ali Gomba ne Silivia neyebale. Ekyo nga kize kubanga twagenda ne tukaabula Kasibante yasookayo n'akaabula olubimbi ensiko nenzija n'enkuba amaki amavuunike nga tugamba bala following example ngezo ebifo bino Kiboga Mubende Nakasongola betutayinamu babaka tubiteekeko amaanyi ag'enjawulo. Obwo bwe bwabadde obubaka obusooka ku level y'omutendera gwaki ogwa Parliament.
Omutendera ogwokubiri ogusinga okuba nti gwe gwaleese ensasagge waliwo era bye twawangula ng'abaabiwangula we twogerera baatuvaako ge mazima abamu mu Lwatu nga Kagabo ne Jime bagamba olwaleero tife tuli b'NRM era agenda ayambadde pate kala yera n'abawo n'abalala mikwano gyaffe betumanyi obulungi nabo baga ffe tukoze DA Kasiba Ntono memba waayo nega ffe tukoze eki bayatula batola shahada ne bagamba ffe twatudde tukoze DA tutambuddemu begaba maka tunobye ne banoba kakati mu mutima mulungi ne tubagamba Mukama abasaasirireeyo muzale n'abalongo ofumo mupya muzale n'abalongo muzalemu n'abaki n'abalongo mujje tujja kujja ffe tukube tubayimbira abaki abalongo bwe mulinunula eggwanga lyaffe ne tugenda mu musensuubize tulyera enguudo kyonna kyebalituwaayo tulye naye ndibeera mutuuze nga ndi mu nsi ennunule ekyo kiriba kinkolera bayatula n'akamwa kaabwe atali kukaka ne bayita ne kamera ne batuuza n'enkuŋŋaana ezitali zimu ne baatula ne batola shahada ne batulekere ebifo ebyo ffe tugamba nga bikalu nga ebyo ntuga nti bannange ebyo biri vakanti kufa abanumpu ebyo ebifo abaabirimu baanoba kakati munyange hajjatiye gwanoba sara wange bwagenda sara yo bwagenda ne sharia ekuweka ennaku kyenda mugumu ate nga afudde bufu naye baba agenze bugenzi teziwera kyenda nkozaawo baba baanoba si bafu naye baanoba kati be baanoba nate betuba nakisa netuteeka ngaffe engeri nawadde abyogera nga ndi musiraamu omukazi okusooka okunobera ddala waliwo ennaku ziri ze tumuwa ne mwawula ebisenge ne mwawula biki tuteekewo n'ennaku 30 bwe baba balimu akaddannyuma ffe abakazi tubaagala badde bafumbe eddiya kulw'abaana bakomewo tubagamba badde bakomewo naye be batadde mwezi ennaku 3 tujja kuwasiza nga tuwoowa kati kirimu sitaani tewali kirala kyonna so mulinako 13 so ebifo biri 37 biri mu BNRM ekyo gye twayise Blue Ocean Strategy nti instead okulwanira bino bye twalima edda lwaki tetugenda eri ewali NRM ne tusooka tuteekayo amaanyi tukwate ebifo ebyo 37 nze Moses Kasiba Ntono yansooka e Butambala n'ateekayo okuvuganya okw'omugundu si bwe gwali era babba mubbi yali awanguddeyo mu kalulu akaddako ne tukkaanya tumanyi tuteekwedde okuwangulayo yadde e Rubaga ewaali Oliver Betkamya Namisango nze nenzira e Butambala era nembeera nga mu kiseera ekyo nze mukulembeze wekka mu Greater Mpigi yekka eyaliyo omulonde nga opposition ku level ya parliament ekyaddirira nga tukoze kaweefube eyo yonna mu Greater Mpigi mwasigalamu abantu 2 bokka ku level ya parliament abatali ba opposition Lwakojo ali Egomba ne Silivia neyebale ekyo nga kize kubanga twagenda ne tukaabula Kasiba nti yasookayo n'akaabula olubimbi ensiko nenzija n'enkuba amaki amavuunike nga tugamba balala following example ng'ezo ebifo bino Kiboga Mubende
nakasongola betutayinamu babaka tubiteekeko amaanyi ag'enjawulo. Obwo bwe bwabadde obubaka obusooka ku levo y'omutendera gwaki ogwa paalamenti. Omutendera ogwokubiri ogusinga okuba nti gwe gwaleese ensasagge, waliwo era bye twawangula ng'abaabiwangula we twogerera baatuvaako. Ge mazima abamu mu Lwatu nga Kagabo ne Jime bagamba olwaleero tife tuli BNRM era agenda ayambadde pate kala yera. Nabawo n'abalala mikwano gyaffe betumanyi obulungi nabo baga ffe tukoze DA Kasiba Ntono memba waayo nega ffe tukoze eki bayatula batoola shahada ne bagamba ffe twatudde tukoze DA tutambuddemu begaba maka tunobye ne banoba kakati mu mutima mulungi ne tugamba Mukama abasaasirireyo muzale n'abalongo ufumo mpya muzale n'abalongo muzalemu n'abaki n'abalongo muje tubazine muje tujja kujjaffe tukube tubayimbira abaki abalongo be muli nunula eggwanga lyaffe ne tugenda mu musensuubize tuliyera enguudo kyonna kyebalibawa kyonna kyebalituwaayo tuliye naye ndibeera mutuuze nga ndi mu nsi ennunule ekyo kiriba kinkolera bayatula n'akamwa kaabwe atali kukaka ne bayita ne kamera ne batuuza n'enkuŋŋaana ezitali zimu ne baatula ne batoola shahada ne batulekere ebifo ebyo ffe tugamba nga bikalu nga ebyo ntugamba nti bannange ebyo biri vakanti kufa abannumpu ebyo ebifo abaabirimu baanoba kakati munyange hajjatiye bwanoba Sara wange bwagenda Sara yo bwagenda ne sharia ekuweeko ennaku kyenda mulumu ate ng'afudde bufu naye baba agenze bugenzi teziwera kyenda nkozaawo baba baanoba si bafu naye baanoba kati be baanoba nate be tuba nakisa ne tuteeka ngaffe engeri n'abadde abyogera nga ndi musiraamu omukazi okusooka okunobera ddala waliwo ennaku ziri ze tumuwa ne mwawula ebisenge ne mwawula biki tuteekewo n'ennaku 30 be baba balimu akaddannyuma ffe abakazi tubaagala ebadde bafumbe eddiya kulw'abaana bakomewo